Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obbanga otuuliza we bali kwekumira ku mayingo gano anti eno yokka channel yeewaayo kuweereza UG Update TV okumanyisa buli kigenda mu maaso mu ggwanga buli nsonda yansi obeere ng'oli literate ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mbalamusizaako nnyo. Ekibiina kya POOL kya PLU, the Patriotic League of Uganda, ng'eno nno political group eyatondebwawo ne General Muhoozi Kainerugaba era y'omu ku sapoota waayo okusinziira ku bigenda mu maaso nga bakuliddwamu Secretary General Daudi Kabanda, ono nga y'omu ye Secretary General wa Patriotic League of Uganda, ayise bannakibiina kino wabeerewo okwekalakaasa ku Kenyan High Commission eri mu Kampala. Akoowodde abawagizi b'ekibiina kino nga wagenda okubeerawo okwekalakaasa nga bakutwala eri ku Kenyan High Commission mu kibuga Kampala. Lwa nsonga ki ggwe mukwano gwange ali eyo? Ngenda kuba nga mbikuwa abula ggwe ate natwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mmwe abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo ga UG Update TV. Nammwe abali mu Kenya ku mulirwano nkimanyi mubeerako temuvaako, mbalamusizza. Minisita MP Kabanda era amanyikiddwa nga member wa Parliament wa Kasambya avuddeyo n'akoowoola bannakibiina abawagizi ba POOL basobole okuba nga bamwegattako mu kwekalakaasa okugenda okubeerawo ku lunaku olwokusatu. Kabanda ajjukiza bannayuganda ku past incident eyaliwo ku issue eyaliwo eyayita omwo mwe muli okwataakinga Uganda High Commission in Nairobi bwe baali beekalakaasa eri Kenya ku President William Ruto ne gavumenti ye. Akoowodde abawagizi ng'oggyeko nti ebintu bingi byayonoonebwa mwe muli properties tiyabaako kye yakola mukadde ako. Kati Minisita Kabanda avuddeyo n'agamba wetujjukirako ebyo ebyagenda mu maaso tulina okuvayo nga twekalakaasa ku High Commission eya Nairobi eri muno mu kibuga Kampala, okusinziira nti nno naffe we waliwo okwekalakaasa ng'abantu beekalakaasa ku gavumenti ya William Ruto, ebintu bingi ebyayonoonebwa ebya Uganda mwali properties mu kibuga Nairobi. Kakati Kabanda avuddeyo n'agamba bamwegatteko. Kabanda agamba nti eno response zetugenda okukola egenda kubeera yanjawulomu. Tugenda kurespondinga nga ffe ne full force, tugenda kugyayo amaanyi gonna era atutte okulabula. Kubanga agamba bo bwe bagenda mu maaso n'okwekalakaasa kwabwe waliwo ebintu properties eza Uganda ekizimbe ekyayokyebwa mu kwekalakaasa okwo. Oba okyajjukira bulungi nnyo ggwe mukwano gwange okwekalakaasa okwali kwagala okujja William Ruto mu ntebe, bannakenya nga beekalakaasa ku lw'emisolo gye baali bongezeddwa mu nsi yaabwe. Bo munnange bavaayo kasita balaba nga gavumenti yaabwe banyigiriza bayiwawo omubiri. Kati Minisita Kabanda Wakasambya MP nze ndowooza ekirowoozo kino takireese olw'okuba nti nalina kyalumirirwa nti waliwo okwekalakaasa nti balinga abakola revenge. Nedda, eno revenge woba obyekkaanyiza kino kyakabeerawo, eno statement ebaddewo oluvannyuma lwa Kenya okukomentinga n'okuyisaamu Muhoozi amaaso nga bamutuumye ekintu ekitategeerekeka. Kakati Muhoozi avuddeyo n'agamba ye tagenda kubaako gwakola kintu na kimu mbannakenya, wabula Buganda we William Ruto obunaatuukira ku lunaku olw'Emmande bonna ajja kuba yabatadde dda mu kkomera nga batemeza amabega wa mitayimbwa. Kakati Minisita Kabanda ffe tulowooza kino kye kimuviiriddeko okubanga naye agoloka akole strong attack ku Kenyan High Commission mu kibuga Kampala
mu ngeri ey'okudimandinga n'okulivenjinga engeri gye bayisaamu property za Uganda mu kibuga Nairobi. Golowooza ki ku nsonga eno? Jangu mu comment section. Golowooza waaki Kabanda akoowola eggwanga okuba nga beekalakaasa ku lw'ekibiina kya PLU? Golowooza zino ensonga zigattako ggwanga oba personal interest nga bo bannakibiina kya PLU? Nkwaniriza mu comment section. Gwagala otwegattako nagambye kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyunga ku. Mbaagala nnyo, mweraba.